Oluvannyuma lw'obusambattuko okubalukawo e Kasese ne bufiiramu abantu ba bulijjo abasukka mu 100, ekitongole ky'obwannakyewa ekya International Alert kitegeezezza ng'okusiba omusinga w'e Charles Wesley Mumbere bwe kitajja kukomya kitta bantu e Kasese, wabula gavumenti yanditaddewo enteeseganya n'abo bonna be kikwatako basobole okunogera ensonga eno eddagala. Gwa kutabaganya kuleeta gundi omusinga kabaka w'abakonzo n'okuleeta kabaka w'abamba ne babatabaganya. Naye tewayiseewo bbanga ddene tulabye nti okulwanagana kuzzeemu mu bitundu ebyo. Ffe tubadde tugamba nti bandizeeyo ne balaba nti buli muntu akwatwako ensonga eno bamutadde mu process gye tuyise mu luzungu inclusive dialogue. Bategeere ensonga ki eziwaliriza bano abantu kulwana. Akulira ekitongole kya International Alert Richard Businja agamba gavumenti ezzeekola alipoota nnyingi ku nsonga z'e Kasese ng'eya Captain Mukula, wabula ng'ebyogerwako mu alipoota zino tebiteekebwa mu nkola ate nga byandibadde bikulu mu kukomya ekitta abantu mu bitundu by'e Rwenzururu. Okutuuka nga rapoota zino ebiri mu rapoota zino nga ripoota ya Kajula n'endala Commission of Inquiry kutuuka nga babitadde mu nkola byonna, obukubagano obuli e Kasese ne mu bitundu ebyo tebujja kuvaawo. Ku kulwanagana okuzze kubaawo mu bitundu by'e Rwenzururu, gavumenti ezzeetabaganya bakabaka. Businja agamba mu kifo kya gavumenti okutunuulira abakulembeze mu bitundu bino, okunoonyereza erina kutandikira ku muntu wa wansi. Tuyita waggulu, bayita waggulu bafune baleeta gundi kabaka w'abamba n'abakonzo babatabaganye ne bakoma ku ekyo. Naye ng'ate ekizibu kiri wano wansi ku muntu wa bulijjo. Ekitta abantu ekyabalukawo mu bitundu by'e Rwenzururu omwezi guno si kyekyakasooka, nga ne mu mwaka gwa 2014 obusambattuko bwabalukawo ne bufiiramu abantu abawera. Nasaka Joweria, KTV, Amalindirire.